Omusumba w'abalokole Frank Butayi wa Christian Restoration Assembly avumiridde etteeka eryaleetebwa mu Paalamenti eryali ery'okuggyamu embuto. Omusumba agamba nti abantu ensangi zino tebakyatya Katonda nga ensonga lwaki ebintu eby'ekikanga ekyo bijja mu ggwanga. Amaka ge tusabira ge g'omusajja awasizza omukazi ago ge maka ge twagala gasigale mu Uganda. So amaka g'omusajja nga awasa musajja munne. So ekimu by'ensonga lwaki twagala kusabira family. Twagala Uganda esigale nga nsi etya Katonda. Ebintu byonna ebireeta obutatya Katonda gamba nga okuggyamu embuto tulabye mu masomero batandise okuleetamu okuyigiriza abaana gye bayise sex education n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo naffe tubireese wa Mukama mu kusaba. Omusumba Butayi okwogera bino abadde ategeeza eggwanga ku nteekateeka z'okusaba kwa buli mwaka okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Okumi omwaka guno mu kisaawe e Nabweru. Mu kusaba kuno okusingira ddala bagenda kusabira eggwanga Uganda nga ligenda okujaguza ameefuga gaalyo. Ekigendera ky'olukuŋŋaana luno kwe kusabira ekisooka Uganda efuukemu ku nsi ezikulaakulana ezigenda mu maaso ate ezirina omukisa gwa Katonda. Okusaba kuno kugenda kubeerawo ekiro ekikeesa Sande Sabbiiti eno nga Uganda bw'eneeba ekuza ameefuga gaayo ag'omulundi ogwa 54. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.